nsooka bannange okubagamba nga bitalo twala omukisa guno okusasira famire zonna ezifiiriddwako abantu baabwe weekend tugiyiseemu nga yo mooto munnange nno nazzi kuno ng'omuntu bw'afa bakugamba bikira ekiraalo bwemba mubadde mukirina anti nze nakola Luganda bikira ekiraalo bikira olusuku emmwanyo mba mbadde muzirina buli kintu ekibadde kikwata ku muntu oyo direct nga bagamba okibikire ndowooza mu kyo bagezangako okulebesa omuzimu guno gw'okutaayaaya simanyi siyinza kulimba naye bwentyo bwe nnakulankyulira nti n'omusomesa eyansomesa yekitunnyonnyolako obuwangwa n'ennono. So when I see some people doing certain things kyongera okunkakasa nti obuwangwa n'ennono gye buli bukyaliyo bukyagenda mu maaso. So nze ng'omuntu abadde siri surprise sinza nagamba mbu eri akirogo buwangwa na nnono tuli Baganda. Kyopula bagamba omukyala weepaadinge ekisenge genda okibikire ekitanda kisitule kiveewo entebe omwami gy'alina wabadde atuula nawo bikirawo kugamba kugamba ebintu bino ndowooza okusobozesa omuzimu guno okukakkanira gye guba gugenze buleme kutawaanya oba basigaddewo naawe okumuvinga ono obulamu kubanga regardless obulamu bulina okugenda maaso ekyo nno ng'okitadde wabbali. Eriyo abantu kati nga ababadde abakozi bo nga bamu bayinza obutajja mwaka wala bayinza obutaziika olw'ensonga ezimu oba endala. That is also another reason, but enkulu gye nawulira era gye mmanyi ey'okubikira so that era ensonga nti omuntu awumule gyali bizinesi zisigalewo zireme kufa bwe bityo ebintu by'obuwangwa byakuwanuuza nnono. Kyova laba bagamba omukyala bw'omala okuziika omwami wo paadi gy'okozesezza funa w'ogiziika omugambe bw'obanga oyagala okuddeeka oddanga eno onsanganga wano n'atajja eri gy'obeera era bw'azunga empewo emutwala eyo gy'waleka ekigoye abaami mpulira bokisa ofuna w'ogireka mukazi we bw'abanga akunoonya tuwuliddeko abantu abagamba nti emizimu gibakozesa. I think oluusi obuwangwa babo bate babukola simanyi ndowooza bulowooza ng'omuntu kakati ekyo ng'okitadde ku bbali waliwo ebintu byenjagala okwebaza ku famire z'abantu bano abafiiriddwa abantu baabwe beewaze kamera kuddayo ku bafu baabwe yes wadde abakamera wamu kati nga kuolisha bakamera bannange omusajja ali mu bulumi omusajja asiriira omusajja obuntu bumuluma omwana namuzuuminga in and out munange bagambye babeera banoonya content naye at least emirambo tejazze ku social media faces twasigaza ekifaananyi kiri ekirungi eky'embaga ekyennyimba ze kyekizisigala kimukiikirira obulamu bwe bwonna. Bwe mmala okwogerako ekyo famire nno nenzeebaliza ddala mukoledde ddala nga famire yange bwe nagigamba saagala kundabako mutubyuwenga mulambo saagala kunkyalira nga ndi mulwadde saagala muntu kujja addire my weakest point agitwale okubeera debate ku internet akitegeera saagala ng'olesa abo bakwano bange bembeeranga nabo nga nzaala era mukama wali bakyabakuumiddewo nze ne mbasooka be balibeeraawo saagala teri kuvyuwenga mulambo gwange musigaze bino ebifaananyi byange ebyeffujjo byenjeere byemuba muvuma omuvumu muleke era ekyo famire zakikoze nzeebaza. Kaakati nno waliwo ekirala ekyayogeddwako omwana ng'afudde munnange nno nze bwe nali nsoma Oluganda mu kwagala olulimi lwange naye ebintu bye nabuuzanga ne mmanya nze nawulirako nti omwana omuto bw'afa nga takaabye maama we n'asigala abakyala abakulu abaamala okuzaala be bamuziika nawulira baamuziikanga nakiro simanyi oba ekyo kyali ekyenkomeredde teyasulanga mbu baamuziikanga mu kiro tebaamuyingizanga mu nnyumba okwewala mbu okuwanuuza ayinza okusada abalala bonna bemuddamu okufuna olw'ensonga baamuyingiza mu nju era bagambanga tebaamubikanga openly bagambanga nti wa mukyala Kyeso yamala okuzaala mumuyite mukyala Kyeso oba oliawo nga bakukimye nti munnange bizze bubi mukyala Jime mumuyite mukyala Kayongo mumuyite mukyala Musisi mumuyite abakyala abo mbu be baasookanga n'okutema enkumbi eyo esooka ku ntaana y'omwana oyo neesimwa ne bamuziika. Ensonga lwaki tebaamubikanga openly baalinga butatiisa balina tulyamugema mwe abasigadde abalina abasuulirirwa okuzaala nga n'okunonooza
nga bwomanyi mizimu biki malako okutadde okwo naye nga kino ekyobutatiisa kyalinga kikulu kubanga eriyo omukyala ng'omubikira mukyala munne nti afiiriddwe omwana ng'azaala pressure ne zimukuba nagulidingirawo oluusi ebisa ne bimulumirawo eyo embeera nayo gyeri. So obuganda bwalinga bugezi bwagezangako nnyo okuprotectinga abantu baabwo mu ngeri emu oba endala. Wabula kye nali saabuuzaako omwana ssemaama we ayingira mu nju asulawo ekyo saakibuuzaako era nakyo ngenda tandika okkibuuzaako nakyo nkitegeere. Naye nga baganda bange kofini 2 mu nnyumba Katonda agezesa. However nyongera okusasira mwenna abafiiriddwa Mukama batugumize n'abagenzi abasaasire abalamuze ekiseera abawumuze emirembe batusooseyo obusoosi ffenna tutyo. Lugenda ku kyange engomba bazitutte mu kyalo oba oyagala oba toyagala. Naye obwo bwe bulamu. Ago ge mazima ge tutasobola kudduka. Ago ge mazima agaluma. Enkomerero ya byonna, degree, amayumba ge twebatise, motoka, Mukama bw'atugula ekigera ffenna tikkubo. However Bayibuli egamba eri abo omukisa abalimulaba n'amaaso gaabwe ag'omubiri. Era ffenna ng'abaana b'abantu bwe tuba tusaba tumusaba atusobozesa omulaba n'amaaso gaffe ag'omubiri then okusalawo n'okusigala eri Katonda. Era bwe ntyo bwe ngenda okusaba Mukama asaasire buli maama eyeetisse ettu, buli maama asuubira okuzza ku mwana, buli maama agenda okusindika, buli maama agenda ku katanda wali batubagiranga embuzi, buli Mukama saasira bika kuba maama bafeeyo muleeba bannange okwo kufa kutiisa nnyo naddala kati ffe abaalozaako ne tukomayo Katonda okimusaba akiwa omuntu omulala awone asukka awantu awo ne waba mulabewo tosobola mwagaliza abantu awo wafu nnyo. So tusaba bambi bannakazadde b'eggwanga Mukama abatugumiza ate nammwe mugume, don't panic. Situation etiisa yes naye togenda mu panic mode kubanga kibi nnyo okuyingira eddwaliro nga mentally opanikinze kibi. Naye njagala kujjukiza abantu ebigambo bino ngenda kubeera straight forward. Ekintu nga tonnakituukako nga tonnakiyitamu tosobola kukitegeera. Ne bwe tulikeerako nkye ne tukunyumiza bannange omwana aluma togenda kumutegeera mpaka ng'omuyingiddemu omwana. Bw'oli kituukamu ogenda kitegeera. Ne bw'oliba musawo nga tozaalangako naye ng'ozaalisa nga tozaalanga ku mwana togenda kutegeera bulumi bwa mwana. Ogenda kuba oyimagininga olw'ebyo by'olaba bapatient bo bayitamu. Nina vidiyo gye nalabyeyo gye mbagambye omuntu yagigendoza ku peegi ya nannyiniyo n'agiteeka ewuwewe. Ng'erimu omwana ow'obuwala ng'akutte abasajja 2 ab'abagenzi abakompeyalinga mu ngeri y'okkungubaga. Ye nga mu ndowooza y'agamba omusajja ono owa Sophie teyakaabye kimala era yakutte ebikiiyo ng'aziikisa supiidi ng'alinga agamba alina gy'alaga. Kamba nyumizeko ku kigambo kye bayita pain koze ebisinga nze mbibaddemu ebya pain addala okufiirwa. Nako taata wange omuto yali abeera Kawempe eyo yafiirwako omukyala. Naye omukyala bwe yafa mmanyi taata waffe actinga weird kombe obulumi munda bumulya aggwawo. Ng'ajja n'ayimirira mu ddiro n'atunuulira bw'atyo omufu n'atambula n'agenda. Nga buli kye bagamba twaleetaazeyo kusuuka speed yagenda n'agireeta. Ffenna abaali awo tetwamanya nti omuntu ono yavuddeko olw'obulumi. Buli muntu pain erina kazonge mwemusindika. Buli muntu pain emuluma bubwe. Kati bw'okwata abantu ababiri ne bateeka ku mizaani y'okukungubaga. Kyewuunyisa. Omusajja nga tugenda okuziika mukyala we twamuziika emugulu awo. Bayitayo muggulu. Mukono. Bwe twali tudda mu mmotoka bannange ng'anyumya. Bannange nga naawe atalina mboozi we gyagisonsekawo. Mwalimu omusajja yali mukulu Seeka taata we Musiraamu. Bwe twali tuva mu mmotoka n'agamba omu ku basenga baffe oyo nno mumwegendereze tali okke. Byonna byakola si bya bulamu. Temulowooza nti mugumu ate okuba yavuddeko dda ng'omuntu kwa byakola si bya bulamu. Ne bamugamba ye haji tugenda kumuteekako eriiso. N'agenda ewaka. Ne tugenda ewaka nga n'abantu tebannaggwa waka. Mu nnaku 3 bamusanga mu buliri bwe. Ngali half dead
3 days nga bagamba mamuyita agenza awo mu kisenga ajjalire wamu n'abantu asobola okulyako ku mmere omuntu agenda okumukokono dadi nga tayitaba niba naye tayitaba nti omusajja munna ayingireyo mu kisenga alabe ng'ali ku buliri nejjovu lijja bamudusiza mu ddwaliro Mulago ng'abeere Mulago emyezi gye 3 nga taliiko woowayi bwe yadde engulu ng'ayagala kuyita mu ddinisa agweyo naye nga gwenjogerako yasomba omusenyu neyeetala era yagamba abantu bonna baveeri asemba ku ntaana ya mukazi we amusomera edduwa mbona okumujjukiza oba ebibuuzo ebibuuzibwa simanyi bwe kyogerwawo diini bwe kiramula diini y'abasiraamu awo ekiramula kyekyamusigazaayo emagombe eyo yali si mugumu n'ekyokuleeta omusenyu kimukakatako mu Buganda oba oziika obulombolombo buno abamu babubuusa amaaso kati noono omwami kyeyabadde akola yabadde aziika era bw'ogenda mu bantu abanonooza obulungi ennono n'obuwangwa babaako n'ebigambo byebakugamba okwogerera awo ng'oziika okusobola gwe okutambuza obulamu bw'okubwongerayo kubanga regardless olina okubwongerayo oba omufu bwabuwedde omusajja okwambala essuuti gwe n'okinterpreting nga yabadde ng'ali ku showbiz nedda mukwano ensi yavaawo awo mukungubagira ensi yakyuka and njagala okutegeeza nti ekyambalo ky'essuuti it is one of the respected attire mu nsi yonna era bw'ona ogenda ng'otunuulira mu nsi ezikuze amasuuti gambalwa muntu n'agenda aziika kati twogera ku muntu abadde teyeeyisa mbu ayambadde gomesi mbu era abafu bonna bajje nga bambadde gomesi this girl was celebrated yabadde celebrated naye era bw'owuliriza speech ya family beebazizza omwami waliwo sisita w'omufu ayogedde erinnya ly'omwami ng'emirundi 10 gwe gw'obuleminga era gwe ali ebbali gw'olabanga ayinza okuba yeeyasse n'omukazi kubanga takaabye takubye essama teyeebulunze mu ttaka mukwano obulumi abantu bubaluma byanjawulo oyo omusajja omulaba gw'olabanga omugumu bayinza omusanga mu buliri nga n'omutima gwatisibwe ttu n'afubutuka omusayi buli wamu kigambo bulumi nga tokibeerangamu olunaku olukeera ku makya nga gw'okutta ekitiiya ekyo okitiiya nga tomanyi nakyo jja maanyi gakitiiya lw'olitegeera omusajja oyo kye yali ayitamu ebintu ebimu bigeresa kubanga tebibatuukangako nze naguno kuliko ntya amalaalo awali ebijja ntyawo naye mba ngenda mbijja biwaffe ngenda n'abantu mumperekereko naye maama wange we yafa ne tata wange natuula mu bijja nga neerabidde nti eriyo bafu that is pain for you ekirala mukwano tosobola kukwata mufu gw'ojjanjabyeko n'omukompeyalinga n'omufu akutusa obukutusi twogera ku muntu abadde olubuto gw'ojjokera ku makya ogambe ekiro teyeebase kannya bwe kaba keebaseemu kankaleke temukazukusa n'omupeekinga ekyamaanyi ennyo n'ogamba mumuleke n'osooba n'okusooba ng'ova mu kisengo oleme kuwona kintu kyonna muzuukusa ogende okole onoomukubira ng'azuukuse ono mukyala gw'okompeyalinga omwami we ku ono yamulese mulamu teyamujjanjabyeko nti alwadde banange bino bintu bibiri byanjawulo shooko y'oli gy'alina teyenkana n'eyoona ajjanjabyeko tezonkana obulumi bwonna bulumi naye omuntu akutuse bututu ne gw'ojjanjabyeko byanjawulo why don't you people sit and nemufumiitirizaamu ku bintu ebimu gw'oli ku mwana w'abandi otandise omujjajinga kubanga tonatuuka mu position ye olunaku lwolituuka mu position ng'omusajja akufudde kusi kikwagaliza god forbid naye nga famire y'omusajja egamba omusse oba public kubanga tokubye essama kubanga tokaabye lwakyokutegeera kyeyali ayitamu wano waliwo omukyala yafiirwa omwami ne bamujjajinga abantu ne boogera bingi kyomwagala okutugamba ne luto ne ono omusajja we Kenya bwe yafudde mukazi we yeyamuse people mourn different mukwano n'enkungubaga kati erina level kweri mu nsi gye tulimu maama nnaamu bwakaaba sireya si bwagenda okukaaba when others are celebrating the lives of their loved one balina ensonga lwaki baselebrating omuntu oyo singa famire y'omukazi oyo teyogedde ku musajja omusajja oyo abadde afudde ndoza social media leera ba weekend yonna agiwulire tokompeyalinganga bulumi tojajinganga muntu mutakungubaze bulungi nga tonatuuka mu ngatto ze lw'oliyimirira mu ngatto ze ogenda kukakasa nti zaali nzito ogenda kukakasa nti zaali nnene alumiddwa ajja kutuuka enkya nga tamanyi naye namaanyi gagajja agasiiya ebyo ebitiiyo buuza ku bantu abafiiriddwa wano sobola okwetala mu lumbe lwa maama wo naye nga si ggwe bwetala nga wavuddeko dda ng'ensi ogiraba bulabi nabanyumiza ku mukyala nefuula abaana 3 n'atandika okuyenga enfuufu nga takubye ku mulanga ng'ayenga nfuufu naye ye yabatta so mukwano
olusi tulowoozengamuuko twetekengako mu bigere by'abantu byebyo kambe wano nga temunnayomba